Sibirawo ddala nyweza. Lunywedde bulungi. Ali munda. Dokita oli eno? Dokita oluwa? Ay. Kyekyo. Kiwedde. Made sure Kaakati no one else can come up here. tukakase nti teri n'omu abataataganya. Babeereyo bokka babiri. The Kyekyo. moment Mr. Bai and Miss Jiang get back together, Kasita baddiŋŋana. Jiuwen Oyo will... kyeyo najja kundaba. Omusajja oyo. What's this got to do with Mr. Shao? Ate omusajja omwagaza ki yakola ki? Ndeka omusajja oyo n'andeka mu mpewo n'atantwalako mb'okuva ku olwo yamunyiigira kati amuwalana. Ono agenda okutuuka eno okwetegereza alaba omulwadde ali wano amannya sooka olindeko n'ayagala adduke okugira ati nga olugi sirusibe awulira omuntu mu kiyigo ate ono abadde ki kyabadduka ne yeekweka erudda wano kava alabe kyekigenda mu maaso. Annange ono namanyi yalwadde bulwadde kumbe abakozi ababiri be baamukoze akantu wabula kabadde k'amaanyi. Nalulungi oli matama yataddemu overdose. Omusajja awulira miryango manju buli wamu annayinzukulu walukooti bonna bali ku nze kyekigenda maaso. Aba yakadda mu buliri n'awulira emmemenge bannange ono agenda okulaba omusajja alabika mulwadde bya ddala okugira ati bannange wolofu wangi Hallucinating again. era nzizeemu ebyokuloota bannange. Still affecting me. Ekirwadde kino nga kindi bubi naye ate n'eddagala lino nedda nayo lisukka. Eriba lyakumponya ate lireme kundeetera birooto binansuula kanzunzu. Binansuula kanzunzu. Let me help you with that. Jjukira yakifunyeeko. Kankuyambeko munnange. Yatukoze tutyomira eddagala. Kyava akwata akacupa kano. N'ajjamu eddagala. Ninga omusajja awulira embeera. Kati abadde alowooza nti oba waliwo akakodyo byakwekoza. Ekituufu ye omusajja mulwadde bya ddala. Baba baamuwadde akantu. Baamuweredde eddala nga keeko kaanoze. Kaanoze keeko. Kati n'eddagala lye bamuwa okutereera lye limuleetera okulogootana n'okulaba ebintu oluusi ebitaliiwo. Era alowooza nti ono ateekwa kuba y'oli omukozi we Kiwaani we. Kati era yazzeemu okulabika nga Yanshiini. Although I know that, Kale I'm just hallucinating that. kyemmanyi kiri kimu nti bino birooto kulogootana kazoole I'm the visions. si bya ddala. Don't go away too quickly. Naye ku mulundi guno olwaleero ate togenda mangu. Kansigale nga nkuloota bwentyo ng'ofaanana oli gwe njagala. I've thought over and over again Kubanga nkirowoozezza emirundi n'emirundi about nnyo what I'd say to you nga ndowooza nti bwe naaba nkulabye oba naakugamba ki when I saw you again. nga nzizeemu okusisinkana I'd say, how are you? oba naaligambye You've hawaayi been busy. oli otya How are you doing? embeera emirimu oli bize nnyo ebintu I'm ng'ebyo sorry. era nkugambe n'ekirala nti amusole But in fact, what I most need to tell you is naye ng'ekisinga mu byonna kye njagala okugamba kiri nti thank you so much.
n'asalawo yeebake bwe kiba kirooto kino ku mulundi guno kiwangadde nnyo kirimba kayeebakemu agende okukyenkya yenkya nga kigenze ng'omuntu ono agenze azzeeyo gye yalaga enkeera waalwo ng'obudde bwolekedde okukya adda engulu kuba ye yasoose okwebaka mukazi wattu yaluddewo nnyo ng'akyamukuumako alabe kati ate oluvannyuma naye otulo ne tumutwala anti bagamba tetumanyi alirira nnyina otulo oli ne waba yafiiriddwa nnyina bw'akaaba mugenda okugira muti ng'otulo tumukubye ekigo wali wennyini yeebase kumpi n'omugenzi maama we kyeva bagamba nti otulo tetumanyi akaabira nnyina alirira nnyina tebyabadde birooto gwennyabo ate kino nga kigenzi wala bugenzi okukyanga era kikyandimu era nkyali mu kirooto lindako ng'ate mu kirooto ayokya nnyo ng'ayokya nnyo jjukira yavudde eri mu factory olwedde mulwadde bino byonna byalimu byakwekaza kwegumya naye nga mulwadde I believe she'll be all right after. Naye ndowooza ajja kutereera ku ddagala lyemmukubye have some side effects. lwakuba nalyo lirina side effects naye mmwe So every kind of medicine in your hospital is side effects? buli ddagala ono lyemukozesa mu ddwaliro lyammwe liba ne side effect These side effects should be removed very soon. naye ate kikye kiwona mangu kijja mmuta mangu labika atigenda tutandika dokita n'addukawo side effect What's wrong with me? jjukira tuli mu myaka gy'emabegako eddagala lingi lyali lyakavumbulwa naye ng'alina ebizibuzibu ebyenjawulo ebitali bimu kati tekinologi w'ebiseera ebyo bwatu bwe yali olaba n'ow'ekiseera kino mu nnaku zino era baawo eddagala ly'omira ne bagamba side effects ze zino olimira tovuga mmotoka tokola biki bwe bityo ebiringa ebyo weebiri n'eryogemesa ndowooza mwakiwulidde simanyi mutwe kuluma bikoze bitya zo side effects ebiseera ebisinga ayayayaya kati asomako wano eddagala lye baamukubye lirina side effects ki muntu yeekyanga awo n'abanga n'ayombayomba n'akola ki nekyayagala abanga atakyagala ate nga kyayagala n'ayogera bingi awo ndeka mpulira n'obusungu kale ate oba omuwa ku mazzi okusinziira ku mateeka onywa ku mazzi okusinziira ku mateeka oyo naasoboka ate omulwadde nga gyamuleetera amazzi akyusizza ennyweso akyusizza ekikopo kiri akikubye amazzi n'agaleetera mu kino please tujjanjaba mulwadde nyongera okubajjukiza ono mulwadde afunyemu akazolinga wangi Stop being so controlling. Sure, I kind of like it when you act all tough. Sure, I like you very much. But think about it. What if you choked me? lowooza nnyo kyenkugamba wadde nkwagala nnyo naye lwaki weefuula ow'akabi noolanga Can't you be more considerate? ayogedde bingi okay kasita onywedde ku mazzi awo ndowooza ajja kuba bulungi ate eyo side effect mu ngeri emu oba endala tebambi ku gw'oyagala baba agaana ekikopo n'okyusaamu n'omuleetera mu kirala ng'ekyo katuveewo awo waliwo nno sayidi ye neyakimya eddagala yazze mu black market mu babi yalumbye ababi wuuyo n'abayingiramu kiki yagala kuzannya buli kimu gyekiri eno zaala bikikubba yagala ddagala Okay, follow me. kale mpitaako eno jangu tugende ddagala lyoyagala n'abatunuulira paka wano omunene I need PVNO in large quantity. njagala eddagala pdie mu large quantity mu bungi wangi The textile industry is aseka right now. tagenderedde And more people are starting to
get cotton dust disease. Ennaku zino factory zino abakozi bonna bazikolamu balwadde kale eddagala buli kiseera lirinnya bbeeyi. I will sell my goods. Kale. Make a huge return. Awo nange nkola nnoonya magoba. And sell them to you now. Kati wenkuguza kati ate owa bbeeyi esingako najja enkya. Name your price. Yogera otunda mmeka. Aseka tagenderedde. Kimugwako bugwi. For this shrug is exploding. Kale If I can get a higher price later, nze ndaba nga we naafuna mpa ezisingako awo. why would I sell it now? Oyo gwe naaguza kati gwe nkwagaza ki kati? Eddagala buli olukya lirinnya bbeeyi. I'm not leaving here Siva wano without the medicine with me. nga tompadde eddagala eryo ŋŋenda nalyo. Bayite. Nola alabika. Tazina kikapu kya ssente. Wabula azina kifuba. Hey, Mulindeko temukuba. Mulindeko. Soka asumululako essaawa ye ya bbeeyi. Namunange. Ya. ready. Kiwedde. Kati awo ndi ready. Wabula eno family eyo ya fujjo. Jukira. Ono Muganda wa Wolofu baluganda. Abatandiseeko eddagala agenda nalyo. Agenda okulaba swiki. Okay. Akwata omuggo. Gwe. Agajeeko. In the dark. Eh. That's the way I like it. Nze binyumira nnyo munzikiza wensinga okubyagala munzikiza agajeeko abawutule gwe it's your time tuwumulamu katono kankomewo. Batandise okutyayo nabagambye nze binyumira munzikiza. Kati advantage gyalina nti yali abaddeko omuzibe okumala akaseera awo obukodi ekimu kyonna ye bw'abanga misana naye nga alaba nzikiza. Kaakati awo mu kizikiza asobola okukozesa sense ezi zonna ezisigadde. Ate waba alabamu akatinitini kiyitirira atutta si kaddagala oba otwala liirino naye nammwe mumulese alitwale muli kukina mwani agenda basasula kale kalitwale mu mbulire gye munajja omusaala. N'ayitawo tuuka eno n'akyankalanya bano abali mu Zaharah bazanya matatu n'abakyankalanya akavuyo anoonye waayita n'ayitala n'ayiwa matatu n'alinnya mu bino ng'ali awo kyaliko akiriko ate akyetaaga. Bugenda okukyenkya ng'eddagala alirina yaligye mu black market. I did it. Nakikoze. This box for all the workers. Box eno gitwalira abakozi bonna. And this bottle Era akacupa kano is for Jianxi. Okampeere omwagala Jianxi. You really went to the black market. Kyogamba wagenze mu black market? You really do. Bannange. Go to any lengths for love. Kwegamba osobola okukola kyonna olwalaavu? Oh yes. Yeah. I also brought a souvenir for you. Naawe nkuguliddeyo ekijjukizo. Okirabye? Olwo buki buno alina bw'aleese. Pat-go? Kwegamba okumulaga nti ddala yagenzeeyo When you play this game, n'obuntu obwo asobodde obuleeta okumulaga nti ddala yabaddeyo. make a perfect match. Obuntu obwo butunuulira So what? oba obuzannye bulungi buyinza okuba perfect match. Kogwe I just want to remind you, njagadde kujjukiza nobody nti is teri perfect, n'omu atuukiridde but everyone's sure to meet naye a special someone in time. buli muntu omu oluusi aba n'ekyenjawulo kyaleeta mu bulamu bw'omulala. That's the way I see things. Bwe ntyo bwe ndaba ebintu Unseen. nti buli muntu alina ekyenjawulo kye ndabeera mu Jianxi ono mwagala lwekyo ampa amaanyi. Zhang Jiewen, Naye gwe
What exactly ddala is it about Jiangxin that's made you kiki ennyo do so much for her? ekiri mu mukazi ono ekikuleetera okumukolera bino byonna? I've thought lots munnange about this myself kino nange nakirowoozaako since nnyo first meeting her. okuva lwe nasookera ddala mu miitinga. She's not a matchless beauty. si ye mulungi ennyo, She doesn't have the best figure, si ye alina figa ey'akabi esingayo, but she naye has a courage that I lack. alina courage, obumalirivu bwe njagala. Wangi You went to the black market for her sake all on your own. olaba It hurt. wasobodde ogenda mu black market eno n'abasajja abo nga taliiko kati ate kikyoyagaza oli olidde obumalirivu obulina. Blind. Munnange I didn't even have the courage to go on living. nali muzibe ng'obulamu mbukooye, But she had the courage naye ate yalina obumalirivu to face an uncertain future. okufeesinga future etategerekeka ey'omuzibe. nakkiriza okuba nange nga ye alaba ate nga nze siraba. ofumbirwa omusajja Of courage. oba okwagala omuntu nga nze gwe yitasuubiramu future yonna, ekintu ekyo bakiyita courage. Jiangxin. naye mpulira muyayo oyo yankwasa obusungu bannange, ennuggu, I'm going to the obujja. at my mom and then I'll head to the factory. Anyway, kampite mu ddwaliro ndabe ku maama wange ndyoke ngende ku In factory. visiting Mrs. Ye, ofaayo bwe ngenda naawe ndabe ku maama wo. Why not? Lwaki nedda? Ngoberera. Kumbe gye balaga mu ddwaliro. Abange. I don't know they had a real... Gye balaga mu ddwaliro. Ne Jiangxin gyali. They haven't made up. Munnange baasuze bonna. See? Newankubadde tebannaba nnyo kuddingana naye era ekiriwo era awo kale. Thank you so much for Era nange weebale nnyo maama. Wangi? Jiangxin is here? Jiangxin ali wano. Babadde bamanyi ali mu factory. Tavangayo aluwa. Omuntu wange aluwa. Tamuddamu. N'atandika omunoonya. Amuwenja buyiso. Naye nga baliko we bali mu kisenge ekimu. Mu waadi. Kisenge ky'abalwadde bwe kityo bwe kifaanana. Kole sente. Munoonye sente. You're up. Ozukuse? Feeling any better? Owulira bulungiko? Yes. Ye yabadde omulwadde kati ye mujjanjabi. Omujjanjabi abadde muyinnyo. Took your temperature. Munnange temperature yabadde waggulu nnyo ng'olina ebirwadde ebitategeerekeka. Take care of yourself. Munnange nno gw'oteeka okwekuuma. Yesterday the ward was locked, so I couldn't get out. Munnange I didn't actually mean tolowooza to see you. nti nazze kulaba ggwe. Nabadde mpitiddeko wano nga nnoonya musawo. Seen Oluggi luli ne lwesiba. you were. Kale It was because byonna the door was locked. Now that onaamunoonya. Kati asembera. Ajja anoonya waadi ku waadi, kasenge ku kasenge bw'awuliriza amaloboozi. Agenda okuwulira ng'aliwo eddoboozi ly'omwagalwa eriri munda muno esseeneekerevu lyateerabiranga emyaka I n'emyaka. forget everything that happened here. Munnange byonna ebyabaddewo ndowooza olina kukola. Aya. Ayambala na bwambazi. Jiawen, Kyeyune. Aya. Ayambala na bwambazi. Forgot everything he did? Weerabidde bye yakola byonna? He pretends to be sick? Eh? And you just can't wait to nurse him? Kwegamba olw'okuba owulidde nti mulwadde yeefudde omulwadde kogweti kojja omujjanjabe. Mujooga. Ono alaba ebyo by'ayagala. Manyi anoonya byonoonese atandikiraawo. Kaakati munnange okkakkana ate kyeyuna ensonga tazitaputse bulala ku mwagalwa we. Munnange nkwano Jiawen, listen to me. kyeyuna Went into empuliriza. that factory, I haven't seen you even once. Nze bukyanga ogenda mu factory sikulabangako naye bwe wawulidde nti ono omulwadde wazze misinde. It was a total accident that I ran. Munnange yabadde accident ne mugwako. I'll never let that kind of accident. Accident module eyo zinyiiza sizaagalira To the ddala. hospital. No Ma'am. matter how despicable he may be, we were once an engaged couple. Naye naawe labayo namuguddeko nga mulwadde muyi nnyo ng'embeera naawe gy'alimu omusajja ng'ali bubi. What about me? Jjukira twali tubaddeko naye mulekewo bulesi. Things for me. Olwo ate nze You said you would try to make this work. wangamba ogenda gezaako labe nti kikola. Trying to get back with your wolf. Naye ate nkulaba nga ayagala okuddingana ne wolof. Since the wedding. Nedda I ssebo. haven't asked anything about him for this whole time. Okuva ku mbaga mbadde siddangamu mwenyega kintu kyonna. It's not the point. Eyo si Do you y'ensonga. see him? You can't help yourself. You won't. Naye kyenkulabamu nti w'omusisinkana ate oggwamu n'okyuka. Binyiiza binnuma.
He's the reason that you can't move on. Y'ensonga lwaki tosobola genda mu maaso. Haven't you realized that yet? Ekyo gwe tonakizuula. You're the one who's not living in reality. Munnange. Me. Dabayo gw'okalubya ebintu. I remember nothing of our relationship. Jjukira ku laavu yange nze naawe sina na kimu kye nzijjukira. Had for you. Ngezaako bugeza. But you think that I haven't made any changes for you. Naye ekinnuma mu byonna tried that- olinga atalabawo nkyukakyuka nange gye ngezaako okukolawo okulabika nti tuba bulungi naawe. Him, and get close to you instead. But it's not that easy for me. How can you blame everything on a person who can't remember anything? Mu ngeri emu oba endala nkulaba nga atali mwenkanya. Oyinza otya okunnenya ku buli kimu ekigenda mu maaso ng'ate omanyi sina na kimu kye nzijjukira ku bibyo. Ngezaako okwerabira ono nteekewo ggwe. Nange ngezaako mukwano. Right. Kale. I'm nobody to you. Omufere yeetegereza. Yeewuunya omufere ono era kimuluma. Lwaki ono abasajja bonna abalungi gwe bakaayanira nga ye ali awo. Munnange, nakoze ekisoboka okulabika nti ofuna eddagala eryo. Kyonna kye kiri likozese obeere bulungi. Naye nga gye yali gye baaba. Si wange ono alengera alaba. Alengera buli kimu akiraba bulungi nnyo. Muganda we alemedde ku nsonga. Alemedde ku kyaliko. Agamba omukazi yakyamwetaaga. Kaakati n'ataddeko ne kanoti akatonotono. Wakati mu byonna amwagaliza kubeera bulungi naddala w'anaabaze mu factory abe ng'akozesa eddagala eryo okusobola okuwona ekirwadde ekimusumbuwa si ye yekka ne banne nabo yali yabawadde eddagala. Kyabajja tuufu n'asamba ddigi naye nga obusungu n'ebinyiizo byatambuliramu biyitirivu. Munyiivu omuyaaye ye abasajja babiri bonna abaakabi ku kitundu. Wolofu noono omuvubuka bonna bali ku mukasa omunzendi wanno alaba nga tafuna kyateekwa kufuna. Waliwo abalala abakirina so nga munnanga abamu bali bulungi si lwa ndabika yaabwe, si lwakuba nti balungi nnyo, si lwakuba biki, naye enneeyisa kalakita. Eba Japan balina effujjo lyonna. Tolinnyambi muli byange bijinenki yange bijinenki biji owange Bajapani. Uno mwana muto naawe oli mulalu. Wamma oli bulungi? Situka. Nani muda? Nani wewe? Nani wewe? Omanyi obusungu bw'alina yasuze alwana leetera mukazi ddagala agenda okutuuka ate omukazi ng'ali eno omukazi ate yasuze ajjanjaba balala kakati nga gwe odda wano naawe mu Japan oli sooka sooka munyoola gwe obusungu bw'alina gwe omanyi gye nasuze omanyi gye mu Japan apakira eŋŋuumi eza bannange ekisajja ojja kitta ogwo nagwo gobe musango. Afande tuve wano. Gwe omanyi twetaaga backup. Yita bannaffe batuyambeko olowooza talugulidde ku ppata. Wakati we n'Abajapani olowooza taluguddeewo weetunaatandikira mukwano tovaawo. Stay tuned. Shalom. There's a new look to beauty. Elegance, freedom, style. Now available in the new look of the Radiant Hair Relaxer with herbal extracts and no base formula. Ichidoku ku Spark.